omukolo gwe nnina olwaleero gwa mbaga era ng'omwami n'omukyala bamajja omwami Majja Robert nga weddinga mwana muwala the beautiful brown beauty omulungi we gwe bamaze naye emyaka 10 nga bali bonna era nga balina abaana 2 mu bufumbo babadde bonna emyaka gyonna bannange kwali kusanyuka kujaganya byogenda okulaba kubanga byo byanjawulo. Bajigendera mu mukolo gw'embaga mukwano oba toyina kyotugamba. Setaga new advice atona kuomya nyo wateka mutu spice Ravao bayolekera Butelevu ku Namirembe Cathedral
okuba nga baate bagattibwa mu butongole. Amanyidde ddala ensonga ey'amazima yinza okulobera Robert awamu ne Masi okugattibwa wamu mutukuvu. Mbasaba ensonga eyo mugyatule kaakano. Osirikenga busirisi ennaku zonna, tubakubireko mu ngalo. Mbasaba tugatte engalo zaffe twebaze Katonda olw'okutukulembera obulungi. Abefeso essula ey'okuna olugero olusooka lugambye nti kyenva mbeegayirira nze omusibe mu Mukama waffe
okutambulanga nga bwe kusaanira okuyitibwa kwe mwayitibwa. Kuno kuyitibwa si mweyise, naye Katonda yakoze ki? Yabayise. Katonda tumusaba ababeere, abakuumire mu bumu. Bw'oba tonyizanga mukyala oba n'omukyala takunyizanga emyaka 5, waliwo ekikyamu kibaliko. Ebifena tekisoboka ekyo kibabuulira, kubanga temuyinza kutambulira wamu, temuyinza nakulaakulana. Bwe mubanga kuba akafaananyi buli mukyala kyakugamba, okubanga tuyagala kumunyiza akituufu omumalamu n'amaanyi, kubanga oluusi kuba kukumaganya na birowoozo, oluusi ne musooka ne mukiriva nako. Mukama yebaze ne mukola ki? Naye tusooke tukireke ne mukiddira oluvannyuma ogenda ne kiryoka kivaamu ekintu ekituufu, naye nga musigadde muntu atya omu. Amakulu nti buli kimu tekijja kubanga kiri straight, naye tusaba Katonda n'atubeera ne tukkiriziganya ne tugenda mu ki nga tuli muntu atya omu. Njagala kukomaawo naye nga mbasabira olugendo olulungi olw'essanyu n'emirembe. Mbagambye muyite Yesu, temwerabira mugende naye, mujja mwebuuzangako, mubeere mu kyaki. Ekimuli kyange mmaze okukinoga, ekigambo kyange mmaze okikuwa, olugendo lwange ndutuuse wano, olusigadde kandutambule naawe. Ebisenge by'omutima gwange mbiguddewo n'ebisumuluzo bibyo nkuwadde, essala y'obulamu bwange sigaddemu kukumagana paka enviiri nga nviiri, naye toneefuulira. Basawo banyamulira kukwasa abagole bano ebbaluwa ono kubakakasa ebyo byebalagidde wano, bakwasa the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Awo nno mukwana abagole baffe abalungi olwaba kubanga bakuba ebirayiro we bato bayolekera bulungi mu ddiko waabwe ofuniramu ebifaananyi. Buli wookola ddiko mulungi ng'oyo mukwana ebifaananyi oba olina okukola ki? Okubifuniramu nga memories ez'okujjukira, kubanga ebiseera ebisinga ddiko omulungi atandikira ku bukadde 45 n'okudda waggulu. So oba olina kikolera ddala ekintu kiveeyo ate era ojjukanya akasenteko, kubanga luba lunaku olwo nga lututta obukadde n'obukadde ate nga togenda kuluddamu.
kyabwe ensonga lwaki kyabeera bwe kityo. Kyasinga okunyumira ku mukolo gwo? Omukolo gwange ekyasinga okunyumirako omukyala eyatutimbira namwagala nnyo olw'ensonga mukyala mukulu. Kati abantu wetwakolera omukolo ogwo wetwapangisa Musambya Gardens baatubuuzanga nti naye abasinga okuleeta wano abatimbi baleeta bawala bato naye mmwe musazeewo okuleeta ono mukyala omuzeeyi. Ne mugamba ye oyo omukyala gwe njagala olw'ensonga bano abato batusumbuwa. Naye omukyala n'atutimbira bulungi nnyo era n'abaali babuuza ekintu ekyo ne batandika omusaba essimu nti mami tuwe ku namba y'essimu kuba tetukusuubira kukola kintu bwekiti. Kyemusuubiza ekisinga obukulu kumufumbira paka kuwulira bubi paka kufa. Kuba kyesinga obukulu kale kwesigangana ne tunywerera mu bufumbo bwaffe obutukuvu Katonda bwe yatuwa ne tukuza abaana baffe nga tuli wamu nga tuli mu Katonda. Kyekyakugira nga maama ne taata bamuleeta gy'oli era nga mugenda kukola vows? Ekyasinga okunzigira kinali nsabirira nti omukyalo ono abeereko empeta olw'embeera yonna gye tuyiseemu kimugwanidde. Era bwe nalabanga maama ne taata bamuleeta nagamba Mukama nkoledde ebirungi olw'ensonga osanga bo bwe baali badde balemesa oba baali badde bakola batya naye bennyini bamulese ng'abajulirwa. Nze buli kaseera mbeera mu kusaba negayira Katonda atukwatireko mu bufumbo bwaffe tubeere wamu n'okuyiga omuntu kino akyagala kino takyagala n'okuwuliriza. Mukyala wange omulungi ekyokusooka namwongerako erinnya lya Queen. Byonna yabimala. Era buli kimu kyonna mugumya nti oba mumugamba nti abeere mugumu nalonda ye mu bakyala bonna abaani. Era nsuubira n'ebirungi bijja kweyongera mu maaso. Okitegeera. Era omwami wange omulungi mmusuubiza nti ngenda mwagala kwongera nga bwe tubadde ngenda mmufumbira paka kuwulira bubi n'okubeera wamu nga tussa kimu era ng'abafumbo obutukuvu.
akaseera mulindwa oba omaze okuteekwako empeta nsiba nkugamba nti ekiddako kuba kusanyuka kuba kujaganya kuba kweraga bannange naye nga bamaids mukopeeko kopi mulekerawo okunyigira ku mikolo gya bannammwe babalonze babeesize ate nga gwe tolina vibe nnungi gy'oyinza kuteekawo okitegeera kusanyusa abantu kubanga mwe musookerwako mwe muleeta vibe n'abagole ne basobola okuba nga bagifuna naye mukwano omukolo guno gwali gujjudde vibe gwali gujjuddemu ssente gwali gujjuddemu amaswappe gwali gujjuddemu omukwano okuva eri abagole kwegamba buli kimu kyali wano eno nzikiriza nkutwale nga abagole baffe ne bamaids bayingire twagala okubasanyukirako kubanga si buli agamba nti ngenda kukola embaga agikola naye mwe mukituukiriza mubogere enkaleza ekitiibwa ebyo alugambarra nitubakiira munonga mukiro businje omumaka ga muhara wanyu na mutabani wanyu ahakuba ahaliho awaabo kandi babakirira obusinje amashemererwa na buli kimu kyona mutagira okumwanya abazaire baitu ekyo mukitegedde bulungi twatandika obusuubuzi oyo ne majja oyo nga tuli P6 tutugula amabidde gana gasogolwamu omubisi
netumala netutandika okugula emmwanyi. So obusuubuzi bwaffe era nga tubeera babiri tugane tunakituusa sebo ndowooza tukakasa tukituusizza. Nkwebaza okusigala nga tuli bamukwano nga tukwatagana mu bantu betwabana bekalasa majjo oyo omu ku bantu betusinga okuba nga tukwatagana nnyo sinanzeeka kalungi naye n'abantu abasinga obungi beyasoma nabo ne beyakula nabo. Newankubadde oyambadde empeta oba nga mwambadde empeta, embaga si mpeta. Mukyala wo muteeke mu mutima gwo, naawe omwami wo muteeke mu mutima. Empeta ne beba teriiko ng'eyange bweteriiko essaawe tekitegeeza nti oli mufumbo. So empeta kyuma kyosobola okuggyako, naye obufumbo bukubeere mu mutima, obabeere mu mutima, mujja kubunyumirwa mubuwangaaliremu mubweyagaliremu nga Katonda ye mubeezi wammwe. Mase nkwebaza okuba omugumiikiriza. Queen, earring eri kweri. Okay. Nga bw'ogirabanga kweri era ogiwulira. Nze sisaba owulire majja. Bw'ona omuwulira buli kimu kijja kukugondera. Eno yonna ttiimu ekwagaliza ebirungi byereere, ekwagaliza obufumbo obulungi. Bannange mweyagale. We love you so much. Nitubendeze ubufene bulungi. N'ekintu kinkushaba oba ekitukushaba nka barumuna bawe n'abakuru bawe. Just know that everything is possible with God. Weesige Mukama, tewali kimulema. Oba embeera ebifaanana etya oba kiki, manya nti Mukama waali ku lulwo. Guneno nga woogulabye okuva egwatandise paka we tuli omukolo gujjudde vibe nnyo okukamala naddala ku baana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Emperekeze zaffe bali very smart ate era banyuma nnyo. Abalenzi baffe bakomerawo mu changing eya suspender suits nga zivuddeyo bulungi nnyo mu kala ya blue and white ate oro abaana ab'obuwala nga bataddeko bu off shoulders purple dresses bwabwe obuli short nga buvuddeyo bulungi. Mukwano ne bakuba omuziki guli gw'otalabanga. Olwo nno abagole baffe ab'ensonga ab'olunaku omwami n'omukyala majja bayambalira ddala ekyo ekibaweesa ekitiibwa era ekijja mu ekyo kye bakoze eky'embaga ngamba ssente. Mukwano omugole yayambalira ddala off shoulder Cinderella dress mu kala ya gold ng'evuddeyo era ng'erabise bulungi nnyo. Olwo nno omwami ne next man we ne bambala animal print blue suit nga nayo evuddeyo bulungi nnyo. Nondabira omwami David Lutalo wajja n'asanyusa abantu. Omukolo gwali mulungi, omukolo gwali munyuvu.
Olwo nno omuyimbi David Lutalo yaliwo nnyo era yasanyusa abantu kubanga yabakomyawo omulundi ogwokubiri. Naye njagala weetegereze amaaso gakubeereko nga wekkaanya ba maids ne ba groommaids abaali very smart ate nga balina essanyu baanyumiza omukolo era kyekimu ku ebyo kye ŋŋamba nti ebyaddala omukolo guno gwali muteeketeeke. Mercy, Robert, I wish you success in your marriage. Success in the marriage comes because there are failures in the marriage. Am I right? We Africans have embraced highly Western values, and these Western values have submerged African values, and that is basically the problem we are having across all of us. Musikirize nyanirize mukama wange w'ekitiibwa Kangaawo Okoche. Mu Buganda kino kya buwangwa, omukolo guno gwa bya buwangwa. Njagala okubaza nti bazizza obujja enkolagana yaabwe ne Katonda baali bamusobya olwetwala bokka mu bufumu obutaliiko mukisa gwa Katonda. Naye ensonga netuleese abasuubuzi mwogedde nyo ennaku zino ku bintu bya freeze abalaba obiyita sea freeze ennaku zino obulisiiti obwo buirisiiti obwo ekituleese kwe kujja mu lwatu nga Mase ateeka lisiiti aka e-freeze ku majja
nga ne Majja ateeka kalisiti ka ifreeze ku ngalo ya Mase okakasa abokunassa nti Majja takyalimu mu katale. Muteeke ekitiibwa mu mpeta tubaaniriza mu kirabu yaffe abafumba ab'empeta. Konka munkirize banze nsiime taata wa Robert na family yona ahabwa okutuhereza omushaija mulungi kandi nitwe tukamuhereza omukazi mulungi. Mase nija kuganira n'omushaija wawe kumaraho n'obwire nitumwije mututayayire tumutongore naye nebaza mwenna abasobodde okubanga tukwatako ku baana bakwabo okubateekera ku mukolo okulaba nga kusobola okugira ki okutuuka wano. Mutandikireka Green mutana bimute majaleka bakuliise meresi mwebale kutuuka kukola mwebale kukola kintu kirungi ate era nga kya mutindo ddala. Tubaagaliza kisinga mu programu emikolo n'embaga yongera okufumba ne ku Jubiri oba oliawo n'atuyita ate nagwo tusobole okugulaga abantu kubanga kiba kirungi nnyo okwekuuma n'okubeerawo n'okuzaala abaana nga bali wamu nga bamanyi dadi ne mami. Tubaagaliza ekisinga mu programu emikolo n'embaga. Majja oliwo engala sabalirira amagulu kyokka Majja yangamba nina ensonyi ene sisobola kubikola atiraba Nkwebaza mu